Baganda bange ne bannyinaze musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mw'oli mu kulabira vidiyo eno. Alhamdulillah naffe gye tuli akyalunda bulungi Omukama Katonda. Kansubire nti embeera ebatwala malidaati saana. Ogwange gwa kukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni ne bayeekera banne oba ne babbi banne, ogwo gwa kunnyambako kutambuza bubaka butuuke ku buli munnayuganda ali eyo atuuka sharinga nze eddimu eryange erya kukunamya mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni eriyo yakunnyambako kuntambulizaako bubaka. Mbatumidde nnyo baganda bange ne bannyinaze abawangaalira mu nsi z'Abawarabu, mbatumidde nnyo baganda bange ne bannyinaze abawangaalira mu Europe kusemazinga wa Europe, mbatumidde nnyo baganda bange ne bannyinaze abawangaalira kusemazinga wa America, mbatumidde nnyo baganda bange ne bannyinaze abawangaalira kusemazinga Africa, mbatumidde nnyo baganda bange ne bannyinaze mwenna abawangaalira mu ggwanga erya Uganda okwabo bwentumirako nnyo Ajasani owampombo African Restaurant ogamba otya, ntumirako nnyo maama waffe maama Kevin, ntumirako nnyo maama Abudabbi omumbejja oyo maama Abudabbi, ntumirako nnyo Mole Mugisha wa UAE, secretary wa UAE mobilizer, chief mobilizer wa National Unity Platform UAE, Ajasani owampombo African Restaurant chairman wa National Unity Platform mu UAE. Mogamba mutya baganda bange ne bannyinaze, it's a Black Friday. Olunaku olwaleero luliko ebintu bingi kwe tujjukirira bannaffe abattibwa nga 18 November His Excellency Museveni lwe bamukwatira ekalangala, ate kwe tufunidde amawulire ag'ennaku aga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere okutuva ku maaso, ate era ng'olunaku lwe lumu mwannyinaze waffe comrade waffe Maama Kampala, omubaka waffe era omujjunyi waffe mu nsonga z'amateeka gwe bayita Honorable Shamim Malende, naye embeera yeeyongedde okutabuka, naye kyonna kye kiri kimala ne kiggwe Uganda gye tulivinga. Yenze Yekolera Itongwa ntambulizaako vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda mu buli nsonda. Honorable Shamim Malende gye buvuddeko yatwalibwa mu ddwaliro e Lubaga nga biwala ttaka, mwenna ekyo ndowooza mwakimanya. Kyenzikiriza oba naawe kyokkiriza nti Honorable Shamim Malende yaweebwa kanywe okawulire, mwenna ekyo mukimanyidde ddala bulungi. Ng'era bwe nabagamba nti Yoweri Kaguta Museveni ye ne Sitaani amayisa bagafaananya, Sitaani asinga Museveni myaka naye nga gamba amayisa bagenkanya, sinakindi nga Yoweri Kaguta Museveni asingako ku Sitaani. Nti enkola ya Mukama Katonda buli lwalaba akola ekirungi asiima musiime era amwongerako amagezi n'okumanya n'okutegeera, asiima musiime kubanga ekyo kyaba akoze kyaba yamutuma okukola. Enkola ya Sitaani buli lwalaba akola ekirungi apinga kipinga, endowooza ekyo mwenna mukimanyi. Sitaani buli lwalaba akola ekirungi apinga mupinge. Kakati Honorable Shamim Malende oluvannyuma lw'okubeera omusaala, oluvannyuma lw'okubeera eggala essajja, oluvannyuma lw'okubeera endogoyi mu nsonga z'amateeka, okuwolereza abaana bonna abakwatibwa obwemage naddala abo abawagira National Unity Platform free of charge, kino ekintu kyaluma Yoweri Kaguta Museveni kubanga ye omutego gwe guba gwa kututigumbula. Shamim Malende n'avaayo n'agamba nti ono talina musango, n'awozaako ekisobose ne batimbulwa, abagaaniddwa ne bagaanibwa, naye nga ye paati ye mukazi wattu agikolera ddala bulungi. Ekintu ekyo kiruma Yoweri Kaguta Museveni nga bw'omanyi nti ye Yoweri Kaguta Museveni tasanyukira matendo kubanga ye Sitaani tayagala bakola bulungi, n'amuwendulira kanyo kawulire. Nkiddamu, Yoweri Kaguta Museveni wawa Shamim Malende kanywe okawulire era oyagala kumusaanyaawo oluvannyuma lw'okubeera omusaale ennyo mu nsonga z'enkyukakyuka, kubanga Yoweri Kaguta Museveni toyagala bantu bonna bagatta ku nkyukakyuka. Yoweri Kaguta Museveni toyagala bantu bonna bagatta ku nkyukakyuka. Yensonga lwaki buli agatta ku nkyukakyuka owulira oyagala omusaanyeewo. Eno Uganda oyagala gireka matongo, buli muntu oyagala ategeerere ku ntegeera yo, oba sekyo ajja gy'oli ng'ategeera nnyo oyagala omuggyemu obwongo omufuula omusiru. Yensonga lwaki n'abaali abagezi nga tebannakwegattako baafuuka abasiru, kubanga toyagala muntu yenna yeetegeerera. Oyagala nnyo omuntu Museveni gw'otegeerera
yensonga lwaki olikka weefube okugyamu abo bonna mu Uganda abalemera ku mazima. Yensonga lwaki olikka weefube okugyawo abo bonna mu Uganda abeetegeerera. Honorable Shamim Malende wamuwa obutwa. Era wenjogerera essaawa eno balaga nti obutwa bumuleeze n'omusaayi gutandise okumuggwamu singa tewaabeerewo kikolebwa. Naye era nga bwendera okugaba bannayuganda ffe tutanyiiga kubanga buli kibi buli kikyamu mwami Yoweri Kaguta Museveni akitukoze. Naye ekyamazima tukkirize tugaane naffe nga bannayuganda tugaanye okunyiiga. Eno ensi egenda tutuuka ekiseera esigala amatongo ng'abantu bonna bafudde baweddewo olw'ensonga nti waliwo omuntu ayagala okukola obwakabaka mu nsi yaffe, olw'ensonga nti waliwo omuntu ayagala okukola ensi ye mu nsi yaffe. Mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti Yoweri Kaguta Museveni talina waabwe. Essaawa eno Yoweri Kaguta Museveni anoonya waabwe. Yensonga lwaki alwana nnyo okukola ensi ye mu nsi yaffe. Naye awulira talina ngeri yonna gy'akola nsi ye mu nsi yaffe nga bannansi naddala abamugaa kino kikyamu tasoose kubamalamu. Yensonga lwaki atigumbula buli bannansi naddala abo abalinamu ensi. Omuntu alinamu ensa yoyo agamba nti Museveni kino kikyamu. Kakati abantu bonna abalinamu ensa Yoweri Kaguta Museveni afuba nnyo abeerimineetinge, afuba nnyo abajjewo lwa nsonga nti talina wadda nti ne gye tuyita ewaabwe e Rwanda ne Kagame tayinza kumukkiriza nti jangu obeereko wano. Kakati anoonya kika. Yoweri Kaguta Museveni bino bye balimbalimbanga ensi mbu simanyanga Yoweri Kaguta Museveni mwana mujja na nnyina bajja wano nga bato bajja wano. Museveni wajjanga omubbi w'oku mazzi mu Uganda oyo ne bwino nja kumuleeta. Museveni okuyingira Uganda wajjanga omubbi w'oku mazzi era kulimba nsi nti kuva buto wabeeranga mu Uganda. Nedda ssebo tobeerangako mu Uganda obuto obwo. Abakumanyi bakumanyi, abakujjukira bakujjukira. Yoweri Kaguta Museveni wajjanga pirate mu Uganda. Kakati essaawa eno oyagala kukola nsi yo mu nsi yaffe era tekyannaku nnyo owulira nga tosobola kukola nsi yo mu nsi yaffe nga bannansi naddala abalimu ensa bakyaliwo. Owulira nga bannansi oyagala kusooka beerimineetinga bonna, oyagala kusooka kubajjawo because okimanyi nti waliwo abantu abatakolanga muto gwa ttadooba ti gy'ogukyusiza gye gudda. Bw'ogukyusiza eno otunula eno nga gutunula eyo tekyali badde kibi oba osanga okukola ensi yo mu nsi yaffe naye nga nakko otulekedde obulamu. Naye kyewuunyisa nnyo omwana omujja na nnyina okwagala okusikira taata w'omu maka naye ng'ate awulira tayagala mmusikira nga bano abaana bennyini abaawaka tasoose kubatigumbula. Yoyo Yoweri Kaguta Museveni. Kakati bonna abantu abalimu ensi agenda abanoga mpolampola ng'obukoola ku muti, agenda abatundula mpola ng'atundula vanira, agenda abajjawo mpolampola. Oli ne bw'ava n'akozesa bukozesa ddoboozi lye nti kino nedda oyo awulira ng'alina kuvaawo mwe musango gwe yatusalira. Ne bw'alabawo Honorable Shamim Malende nga naye ono wasibye waaki awulira ng'alina kuvaawo kubanga akiraba kawala kato kagezi nnyo kakati ayagala kagema nga tekannamufuukira nnyo kizibu. Y'ensonga lwaki yakawadde obutwa. Yoweri Kaguta Museveni ffe bwe twakuliranga obutwa butegebwa mmese naye ono omusajja obutwa butega bantu. Museveni nabagambye nti sitaani amusinga myaka naye amayisa bageekanya kubanga tekiniksi ze bakozesa ze zimu. Sinakindi ne ttima amusingako. Sitaani obutego bw'okufa akozesa bungi. Ono amuttira wano oli amuttira wali oli amuttira wali. Kale Museveni alina ey'amasasi, alina ey'obubenje, alina ey'obutwa, alina ey'agayiso. Buli nzita Museveni agirina. Kakati ne Honorable Shamim Malende we mbasabira baganda bange ne bannyinaze mumuteeke mu ssaala kubanga tumwetaaga. Awavudde Shamim Malende ani ayinza okuddawo. So tusabe nnyo comrade waffe Honorable Shamim Malende mama Kampala Mukama amuwe chance naye ng'omumpembe ye amwetaaga mufu. Ye Yoweri Kaguta Museveni amwetaaga mufu kubanga ye Yoweri Kaguta Museveni abanga omuntu ow'ettima atega obutwa. Bw'otega obutwa ng'olina gweyagala okutta oli najja n'amugamba nti nedda tonywa buugi obwo
ono yabuteze kimunyiiza nnyo kakati n'obutwa bwa Museveni obwagala okutta abaana bonna. Shamim Malende ajja n'aga nti nedda omwana tomuyingiza mu kkomera talina musango. Kakati ng'ono mutega butwa ng'agamba lwaki obuuse mmese zange nti gw'olina okuvaawo. Kakati omuntu pirate eyajjanga abbira ku mazzi okutuuka ng'atuusizza bannansi ku ccupa entemeko, okutuuka ng'atufudde emponga byoya mu nsi yaffe, okutuuka ng'atufudde abasaba abanoonya obubudamu mu nsi yaffe, empuunyuunyi ababundabunda. Kyannaku nnyo nti omuntu gwe nneezika ekibanja alimiremuuko ayagala kunzita atwalira eddala ekibanja. Ekibanja oba yali kitutte n'alinoonyeza omutala awalala. Naye ate n'obulamu tayagala kubundekera. Oyo yenna Kyemalira Yoweri Kaguta Museveni eyajjanga omupakasi ayagala kukiza nnyinimu ntannama. Eyajjanga omupakasi essaawa eno wenjogerera ayagala kukiza nnyinimu ntannama. Mpaawo gwe ayagala kuleka ng'ayimiridde. Y'ensonga lwaki mutunuulira n'olwaliro ebigenda mu maaso emmengo. Kyamwawabidde Ssaabasajja Kabaka nti gundi akoze bw'ati nazzi kuno nga n'omulangira tasongwamu lugalo. Olwaleero batwala Kabaka mu makooti lwa nsonga za ttaka. Kawulirize bulungi kano, batwala Kabaka mu makooti lwa nsonga za ttaka. Mwenna mukimanyi nti hamu kisiikirize kya Museveni. Oba tukitwale bwe tuti nti hamu bw'aba ndiga, Museveni gwe musego ogumuli munda. Kakati bw'oba otuuse ku extent etwala Kabaka Ssaabasajja Kabaka mu mbuga z'amateeka olw'ettaka, Museveni wajjoyina ettaka wano ewaffe mu Buganda. Wano ewaffe mu Buganda otuuke ku extent esiba omuntu olw'ettaka wajjoyina ettaka. Wano ewaffe mu Buganda mwalimu omugabo gwo. Kyekyo nno kye mbagambye nti eyajjanga omupakasi ayagala kukiza nnyinimu ntannama. Eyajjanga empuunyuunyi ng'obisaati bimukunjubuse ng'engatta egudde olubege akajjadde afuuse Ssemaka. Kw'ate ayagala n'okutta Ssemaka n'abaana b'omu maka bonna. Naye kyonna kye kiri laazima olunaku lulituuka Yoweri Kaguta Museveni n'osasulira buli kikyamu ky'okoze ku bannayuganda. Olunaku lulituuka Yoweri Kaguta Museveni ensi eno n'ekufundirira. Ensi eno mugiraba nnene. Ne waliwo time weetuuka n'efunda ne yenkana akatuli k'empisa eti ng'onoonya ne wooyita odduke. Wallahi nga tolabawo. Essaawa eno ogadaala oyitawo mu Bugombe, oyitawo Bakuddusa. Ne there is time egenda okutuuka Yoweri Kaguta Museveni onoonye ne woonya otuzzi nze nkubuulira. Tambuza vidiyo eno. Kitalo nnyo ekyamukadde waffe Paul Kawanga Ssemwogerere eyali ssenkaggale wa DP owookubiri ngadda mu bigere bya Bendikito Kiwanuka eyali munnamazima eyali era munnamateeka omutendeke wabula nga yatemulwa mwaka gwa 1972 ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Museveni kyagamba nti Idi Amin Dada ye yamutta, naye kyannaku nnyo nti ate nzita oba embulawo ya Ben Kiwanuka, kubanga Ben Kiwanuka taliiko ffiire. Kitukakasa nti yattibwa n'omulambo tebaagutuddiza, baagutwalira ddala. Naye kati essayino bikyaliwo kubanga ddamulira baamuwamba emyaka kati giringa mu 3 taddangamu kulabika. So kyenkakasa ddala bulungi nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yatta Ben Kiwanuka, kubanga ebikolwa ebyaliwo ku mulembe gwa Idi Amin byebikolwa byebimu bye tulengera ne ku mulembe guno. Ate nga Ben Kiwanuka Idi Amin tetwajja naye. Idi Amin baamuyita kijambiye, ebijambiye Masaka byaliyo. Idi Amin twajja naye. Idi Amin yattajjana ni lumu munnaddiini. Idi Amin yakuba ennaku zino abasiraamu amasasi. Idi Amin yabuzangawo abantu, yateekanga abantu mu safe house. Naye ate essaawa eno Idi Amin tetuli naye. Naye ate ebikolwa bye bimu ebyaliwo ku mulembe gwa Idi Amin.
bye tulaba ne mu mulembe guno kino nno kitegeeza ki nti Yoweri Kaguta Museveni okuva lwe kiri nti yali ayeekera Idi Amin ye yakolanga ebikolwa ebyo mu linnya lya Idi Amin nga bwe yattanga abantu ng'ayeekera Obote n'akiteeka ku Obote omanye omulimba omwogeza nnyo Kayindo tafiire mu bbiri era n'asanguza ekyama kyabwe twajjanga ekiro nga twambadde uniform z'amagye ga gavumenti bw'alina abaana mukaaga ne tuttako 2 enkya ne tujja okukubagiza bano abaana n'obatuwa tugende tulwanyisa Obote omuntu omulimba mazima atera n'awaguza n'amuyitamu so kitalo nnyo ekya mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere nti eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu ow'omugaso kubanga weewaawo nti guno omulembe gw'abavubuka naye n'emiti emito gyetaaga emiti emikulu gigibugirize n'ekisiikirize emiti emito gyetaaga emiti emikulu gigibugirize n'ekisiikirize kakati Dr. Kawanga Ssemwogerere be babadde abasajja ab'ensonga mu ggwanga naddala mu by'obufuzi bya Uganda be twebuuzaako nti wano kinkaluubiridde wano kyali kitya bwe mpita wano nkomawa bwe mpita wali nkomawa nyekyannaku nnyo ti abasajja abaali badde ebisiikirize ebibugiriza ffe emiti emito bagenda batuggwako naye naaka akatono ke tubadde tubayizeeko tugenda kukakozesa bulungi nnyo okukakubisaamu kafuuke ak'omugaso kubanga bw'oba obuwulira omusiru okow'emimwa kubanga obanga abuwulira kasiru naye bw'oba obuwulira omuntu omugezi naaka akatono k'omubuulidde asobola okukakozesa kibanga Yekolera Itongwa keera ku makya kuwa nusu mutwalo gumu bw'oba omugezi osobola okugukubisaamu n'oweza emitwalo 10 bw'oba omusiru ne bwenkuwa akawumbi okomawo ku 0 nga Brian White so ekyo ekitono kye tumuyigiddeko Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere munnange tusobola okukikubisaamu ne kituvuga paka mu Uganda empya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ebimu ku binaamujjukirwako nti ye musajja Museveni gwe yakozesa okutuula awo waatufutubaliddeko Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ebimu ku bimujjukirwako ye musajja Museveni gwe yakozesa okutuula awo waatufutubaliddeko kubanga mu mwaka gwa 1998 na Museveni ayingira ensiko oluvannyuma lw'okulonda kwa Desemba 1998 mwaka gwa 1981 oluvannyuma lw'okulonda kwa Desemba 1998 nga Dr. Milton Obote bamulangiridde kuba president obwali badde obwa Paul Kawanga Ssemwogerere Museveni yakozesa ogwo omukisa yatandika obuyeekera mu ggwanga naye nga buli omu amugamba nti ŋŋenda kulwanirira wini ya Ssemwogerere kubanga by then Yoweri Kaguta Museveni ye yali katumba oye ow'omulembe ogwo kakati abantu yabalimba nti ŋŋenda kulwanirira buwanguzi bwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere kubanga Dr. Paul Milton Obote yabbye obululu bwa Ssemwogerere so bwa Museveni yagamba yabbye obululu obwa Ssemwogerere nkiddamu so bwa Museveni bw'atyo n'agenda mu nsiko mwe yatigumbulula emitwalo gy'Abannayuganda 5 abo bokka abamanyiddwako wabula nga yatigumbula n'abantu abasoba mu kakadde naye ensi be yalipootingako oba amawulire begalipootinga gaali emitwalo 5 ng'era mwami Yoweri Kaguta Museveni ne bagenda mu bazungu ne Paul Kawanga Ssemwogerere bamubuuza in case tubawadde obuyambi kimaze okuterera ni president Museveni teyeesongako nti nze yasonganga ku Paul Kawanga Ssemwogerere nti oyo ye president yakozesa Paul Kawanga Ssemwogerere ye okutuukiriza ebiruubirirwa bye era olwamala okujja mu buyinza eyagamba nti alwanira Ssemwogerere n'afuga eggwanga lino emyaka 10 ebweru wa ssemateeka Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere n'afuulibwa minisita w'ensonga z'ebweru n'oluvannyuma minisita w'ensonga z'omunda ng'omusajja yatambuliranga ku truth
and Justice yamugamba tosobola kunfuula minisita mu gavumenti eri ebweru wa ssemateeka. Museveni yafuga Uganda eno emyaka 10 nga yege mateeka, nga yeye parliament, nga yeye buli kimu. Era abantu bonna abaasalirwa emisango mu budde oba byonna ebyakolebwa mu Uganda mu budde obwo simanyi baabikoleranga mu buwaayiro ki, because by then tetwalina ssemateeka. Museveni yafuga eggwanga lino emyaka 10 nga tewali ssemateeka. Dr. Paul Kanga Ssemwogerere n'alekulira nga ye talina gabeera minisita mu gavumenti etali mu ssemateeka, kubanga bwe yali akkiriza obwa minisita okusooka yalowooza nti ono azze kukolerera ggwanga, kubanga Dr. Paul Kanga Ssemwogerere teyayagala kwekolerera ng'omuntu. Teyafaayo oba pulezidenti oba si pulezidenti, as long as kyonna ekikolebwa kigatta ku Uganda. Wabula oluvannyuma lw'okukiraba nti ono Museveni takyali nsanafu, yafuuka kaasa, ye yasalawo n'amwesonyiwa n'adda ku mulamwa ogw'okununula Uganda, era n'amuvuganya mwaka gwa 1996. Dr. Paul Kanga Ssemwogerere yawaayo enkasi ya Democratic Party ndowooza mu mwaka gwali gwa 2005 n'agiwa John Sebaana Kizito, naye yagitambuza n'agiwa Mao eyagikwata bukolokolo mu kaveera n'agitwalira Museveni nti mukama wange yiino ngireese. Yagikwata bukolokolo Mao n'agiwa Museveni nti mukama wange yiino ngireese. Abasajja baakuuma ekibiina kya Democratic Party nga kitambulira ku mubala mazima na bwenkanya. Ssemwogerere n'akuuma amazima n'obwenkanya nga Beni bwe yaleka abagambye. Sebaana n'akuuma amazima n'obwenkanya nga Beni bwe yaleka abagambye. Mwana Mao yagikwata bukolokolo n'agissa mu kaveera n'agitwalira Museveni nti mukama wange yiino ngireese. Kitalo nnyo okubanga tuviiriddwako nnyo abantu ab'ensonga ng'abo mu nsi yattu Uganda, naye twava eri Omukama Katonda ate era gye tulina okudda. Olwaleero lwe lunaku ndowooza olusinga okubeera olw'ettabbu oba olw'ekijjukizo eky'entiisa ndowooza mu bulamu bwa bannayuganda, naddala aba generation eno. Waliwo abali mu ntaano olwaleero nga situkyasobola kubatunulako, naye waliwo be tutunulako olunaku olwaleero nga baafuulibwa ebikekenke. Gye buvuddeko omukulu Anthony General Yoweri Kaguta Museveni bwe bayita Kiryowa Kiwanuka bwe yali mu ggwanga lya Switzerland mu kakiiko ka Human Rights, yagamba nti mu Uganda tewaliyo kutyoboola ddembe lya buntu. Ate n'awunzika ng'agamba nti abo abaakuwa bonna twabakompaseetinga. N'otunuulira omusajja omukulu ekiwulenge, n'otunuulira omuntu nga ddebe, tewaliyo kutyoboola ddembe lya buntu. Mu kumukazenya abo abaatyoboolwa aba abaakubwa twabakompaseetinga. Kambuuze Kiryowa Kiwanuka, weewaawo temulina be mwakompaseetinga nga bw'ogamba, ate era tekyetaagisa, kubanga tosobola kompaseetinga na Katonda. Omuntu yenna ng'oggyeemu eriiso Katonda lye yampa, enkya n'ogamba nti mmukompaseetinze ssente ziizo nga tewali ggyemu kabenje, wali ggyemu na kigendererwa kyakuliggyamu, n'oggyamu eriiso Katonda we yampa. Enkeera n'ombuuza oyagala mmeka, awo olina kubageininga na Katonda, kubanga yenna nnyini liiso eryo, lino eriiso si lya Itongwa. Omubumbi w'eriiso lino oba omuweesa w'eriiso lino bamuyita Omukama Katonda.
kati oyo yenna akwata ejjambiya n'atemako omwana w'omuntu okugulu bwe paba alabdeyo n'akabawo wansi ojja agenda kutema molokonyi wante. Oyo yenna akutemako okugulu talina moral authority ebagaininga naawe, kubanga naawe okugulu si kukwo. Mukama Katonda ye yakukuwa. Kakati okeera otya n'ozija ku Katonda kye yampa then n'ogamba nti nabagaininze naawe ku ddiiru ki? Obulamu bwa bannayuganda mubufudde obwejjaajaamyo nti mwatuteekako ne price tag. Kale nga mmwe abamanyi eby'omuwendo, guno omutwe guzitowa ssente mmeka, guno omukono guzitowa ssente mmeka, amagulu gazitowa ssente mmeka, n'omutunuli omusajja omukulu ayimiridde ku TV akankana obubakobako anti twamukompasetinga. Okompasetinge Katonda, okompasetinge Katonda. So olunaku olwaleero lunaku lwanzikiza nnyo, olunaku olwayoleka ensi nti Museveni si muntu n'ekitabani kye, gano ga sitaani agawedde emirimu. Batta abantu bannaalumanya ne bessaalumanya, baatulugunya abantu. Ejjo nabadde Katambi bwe babadde Kenya bakama baffe, ng'omuntu awa obujulizi n'enkaaba amaziga. Omwana omu baamutulugunya, bamubuuza kyemubala Kyagulanyi omuyita oti, ki kyemubala ne Kyagulanyi? Ne bamusalaasala omutwe bati, ne bamufumitafumita ebisomono, kyokka kya nnaku ne baddira ne bamunywesa omusaayi gw'omuntu eyalwala mu Kenenya. Ne bamunywesa omusaayi gw'omuntu alina obulwadde bwa mu Kenenya. Omulala baamutemako okugulu, omulala baamugira mikono, omulala yali medical student e Makerere, baamutemako engalo zino, omukono ogwa ddyo gwali kuwandiika. Oyo yenna kyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Ne bagenda baffe mwenna abaafiira mu njega eyo, temwafiira bwereere, tukyalwana. Kuba tulabanga ne bwe tusirika tubeera tubaliddemu olukwe. Katuzannye paati yaffe. Omusaayi gwammwe guli tuvuga, tuli gukozesa nga transport atuvuga paka otujja omusajja awo waatudde. Okufa kwammwe twagala kukozesa nga transport atutuuse wali omusajja oyo. Okufa kwammwe kakufuuke emmanduso y'obusungu bwaffe. Buli eyalabye ku baana abo nga bawa obujulizi ababadde ku mitimbagano egy'enjawulo e Kenya, nga bawa obujulizi ku byabakolwako, munyiike. Abasinga mmwe abatera okugamba nti mufaaki ne politics, wallahi mulimu abasinga nga tebaali into politics, nga tebaali ba politicians. Ne mwana wattu nabo politics yabatuusaako obulemu, nabo politics yabattira abaana, nabo politics yensonga lwaki bali mu Dhaka state today. Politics yaditamiringa obulamu bwo. Politics yasalawo Uganda ey'enkya. Believe it or not, you a politician even if you were not into politics. Naye Yoweri Kaguta Museveni ez'omubbizi baana, time egenda kutuuka ng'onoonya ne wooyita okweyongerayo. Wallahi yamungu nga tokyalabawo. Neebaza nnyo His Excellency Bobi Wine olw'omukolo ogwategekeddwa okujja masiki ku feesi ya Museveni ey'ettima. Neebaza nnyo Dr. Besigye, neebaza nnyo Girigori Mugisha Muntu Major General, neebaza nnyo Maama Winnie Kiiza, neebaza nnyo Imaamu Kasozi, neebaza nnyo ebibiina byonna ebyagasse eddoboozi lyayo ku kutyoboola eddembe ly'obuntu okukudda ejjembe mu Uganda, era ne bigamba nti kino kirina okukomezebwa. Nabagamba eno resi gye tulimu si yakulagaania asinga. Eno resi gye tulimu yakuleeta buwanguzi obunaatujjuna ffenna.
kweno lesi gye tulimu bwe tubeera mwani asinga tunzika tuli mu kweragalyanyi ngeno munnayuganda ayongera kuba bubi. Tunzika tuli mu kweragaania asinga ngeno Museveni agenda maaso n'okutta, okulinyisa ebintu, okutulugunya, okuwamba, okubba ssente z'eggwanga. Kakati eno lesi twagijja mwani asinga ne tugiteeka ku Uganda eyawamu. Era Dr. Besigye nkwebaza, weebale kubeera ekitundu ku mukolo ogwo. Girigoli Meja General Mugisha Muntu nkwebaza, weebale okubeera ekitundu ku mukolo ogwo. Na buli omu eyagasse eddoboozi lye nti we must end Museveni's tyrannical rule oba tyrannical regime. Oli waddala era Uganda eri kujjukira. Bino byonna ebyalabiddwa nkusaba bikujjukize nti no one is safe in Uganda whether you are in politics or not. Bangi abaakubwa amasasi, bangi abaatulugunyizibwa tebali ba politician. Nenga balega ku bukambwe bwa munnabyabufuzi Museveni. Wano nno wensinzira ne ngamba buli munnayuganda ali eyo, situkiramu n'ekyokulwanyisa ky'olina, oba ddoboozi oba kusharinga oba kulabisa, ogambe nti enough is enough. Bangambyeko nti tiyagasi wano ndabyo comment nti anyooka ekamoja right now. Abali mu kulumbe, kuba abali ekamoja bali kulumbe lwa bannaffe abattibwa ku date eno. Ate era obasanze ku maziga oba ku maziiko oba kulumbe bwe yabattira owaabwe, ate era nabo obakuba tiyagasi, ate era oyongera obbatulugunya. Naye enewe si kyekanze nnyo, kyongambye kinkanze ne si kyekipya ate ekitiise nnyo, kubanga oye Museveni gwe tumanyi. Museveni lwalikola ekyamagezi ate ndiewuunya, lwalikera n'akola ekijja ensobe ekyamagezi olwo lwe neewuunya nti leero omusajja affe yalidde emmere ki. Naye bw'akola ekyobusiru ngamba oyo ye Museveni gumumanyi, oyo ye Museveni baganda bange. Ekyo kyalina okukola, kubanga ye Museveni takola kyamagezi, akola bya kisiru. Stan bw'akeera ku makya naawe omuntu omugaati ate neewuunya neŋŋamba leero ekisa kijjeewo. Naye bw'akeera n'akuwa ejjute ogamba oyo ye Stan agaba ndwadde. Oyo Museveni musibe bulungi, mweraba mutambuze vidiyo eno. Musabire nnyo Honorable Shamim Malende, kitalo nnyo kya Dr. Poka nga Ssemwogerere. Leero lwe lunaku olutujjukiza mu bulamu ti Museveni tulina okumuggyawa nga tannalya balala. Sibe bulungi mweraba.